Essula ya 27. Era olikola ekyoto n'omuti gwa sita, emikono 5 obuwanvu n'emikono 5 obugazi. Ekyoto kiri enkanankana, n'obugulumivu bulibeera emikono 3. Era olikola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo 4. Amayembe gaakyo galibeera ga muti gumu nakyo. Era olikibikkako ekikomo. Era olikola entamu zaakyo ez'okutwaliramu evvu lyakyo, n'ebijiiko byakyo, n'ebibya byakyo, n'ebyokukwasa ennyama byakyo, n'emmumbiro zaakyo. Ebintu byakyo byonna olibikola bya bikomo. Era olikikolera ekitindiro eky'ekikomo ekirukibwa, ne ku kirukiddwa olikolako empera 4 ez'ebikomo ku nsonda zaakyo 4. Era olikiteeka wansi w'omuziziko ogwetooloola ekyoto wansi, ekirukiddwa kituuke wakati mu bugulumivu obw'ekyoto. Era olikola emisituliro egy'ekyoto, emisituliro gy'omuti gwa sita oligibikkako ebikomo. N'emisituliro gyakyo giriyingizibwa mu mpeta, n'emisituliro giribeera ku mbiriizi z'ekyoto zombi okukisitula. Olikikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda, nga bwe walagirirwa ku lusozi, bwe batyo bwe balikikola. Era olikola oluggya lw'eweema eby'oluuyi olw'obukiiko obwa ddyo. Mu bukiiko obwa ddyo walibeera ebitimbibwa eby'oluggya ebya bafuta erangiddwa emikono 10 obuwanvu oluuyi olumu, n'empagi zaalwo ziribeera 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era bwe bityo eby'oluuyi olw'obukiiko obwa kkono walibeera ebitimbibwa emikono 10 obuwanvu, n'empagi zaalwo 20 n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era eby'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'ebugwanjuba walibeera ebitimbibwa eby'emikono 50, empagi zaabyo 10 n'ebinnya byazo 10. N'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'ebuvanjuba mu buvanjuba bulibeera emikono 50. Ebitimbibwa by'oluuyi olumu olw'omulyango biribeera emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era eby'oluuyi olw'okubiri walibeera ebitimbibwa eby'emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era olw'omulyango ogw'oluggya walibeera oluggya olw'emikono 20, olwa kaniki, n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, n'ebbafuta erangiddwa. Omulimu gw'omudaliza, empagi zaazo 4 n'ebinnya byazo 4. Empagi zonna ez'oluggya ezeetoolodde ziribeerako emiziziko egya ffeeza. Ebikwaso byazo bya ffeeza n'ebinnya byazo bya bikomo. Obuwanvu obw'oluggya bulibeera emikono 10 n'obugazi 50 wonna wonna, n'obugulumivu emikono 5. Obwa bafuta ennungi erangiddwa n'ebinnya byazo bya bikomo. Ebintu byonna eby'omu weema mu mulimu gwayo gwonna n'enninga zaayo zonna n'enninga zonna ez'oluggya biribeera bya bikomo. Era oliragira abaana ba Isirayiri bakuleetera amafuta amalungi ag'omuzeyituuni agakubibwa ag'ettabaaza okwasa ettabaaza bulijjo. Mu weema ey'okusiisinkanirangamu ebweru w'eggigi eriri mu maaso g'obujulirwa, Alooni n'abaana be banaagirongoosanga okuva olw'eggulo okutuusa enkya mu maaso ga Mukama. Linaabanga tteeka ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna ku lw'abaana ba Isirayiri.